You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Twaze kuzirimba era kakole ekigezo nenga sina kukalkalira ku nsonga mama jadinganye ensonga y'obuli bw'enguzi bannayefa bannange byanafuka mirongo taata omulabirizi tusabe enguzi attu eggwanga lino enguzi taata eri bubi mu ofisi gyentuddemu nze nfuna complaints kumpi ne intelligence information yonna efa ku ki ku nguzi ekisinga obukulu nti tiwali bujulizi enguzi nga bw'okimanya ebeera wansi waki wa mmeeza nze bampa empingu n'amafumu okubayigganya abakwata abali b'enguzi n'obuyinza bwonna n'emmotoka nakinaki naye enguzi ekolebwa abantu aba babiri mu kasenge kaabwe wansi w'emmeeza obujulizi tebukola ki tebufunika kati empingo zange ziri awo nnyingi tezikola ki tezikola kubanga ensonga eyo ekolebwa wansi waki wa mmeeza naye nga Katonda bw'ateekateeka nti ky'okolera mu nzikiza ne mu lwatu kikola ki kivaayo kubanga newankwadde nga babikolera wansi w'emmeeza naye ssente ezo tebazisuula mu nnyanja bazimba mu mayumba bagula mu mamotoka babeera mu bulamu obuli awo obutakwatagana na misaala gye bakola ki gye bafuna gye tuyita lifestyle audit nti tumumanyi mukozi wa gavumenti n'emisaala gya gavumenti tugimanyi naye obulamu bwe balimu tebukwatagana naki na musaala gye mulege nayita lifestyle audit tugenda kukola lifestyle audit ne lifestyle audit ekolebwa abantu babiri nze alina empingu naawe alina obujulirwa kubanga nze sikola ki oli azimba ennyumba ekkalamojja sinza kumanya nti mukungu wa gavumenti omukalamojja omuteeso ow'ebuddu ow'ekkoki yaguze ekyalo kiramba sinza kukimanya naye gwali ku kitundu gwokikola ki gwokimanya kati nze nina authority instruments of authority bw'olina evidence kati lifestyle audit bwetyo wekola ki wekwatagana yambagane obeera ne information ogireete tukwatagane naye nga byonna tusabe nnyo Katonda atuyambe ekigambo kyaki ekisembayo ku nguzi abantu kirabika abasinga bagikkiriza nti ebeerewo ssebo omulabirizi nze njagala okuwa obujulizi nti okuva nafuna ekifo kino ekya IGG abantu balooza nti nina ssente nnyingi nnyo naye balooza nti nzijjawa kubanga omusaala gwange gwe omusaala gwange naye okuva nafuna abaagala okunguza amayumba abaagala okunguza amataka buli alina katunda akakola ki akaleetera aze kubanga balooza nti nkola ki oli abandi okumpi mikwano gyange ne baganda bange n'abalala bw'abanga nayebaba ti naawe alina IGG kuwa IGG oteeka naawe nezikubula kagamba ekitegeeza nti ne public ekikoonamu nti abali mu gavumenti bakole ki bafune bayanguzi ne public yakikola ki kati nze ne mbabuuza nti ate nze IGG omusaala gwange mugumanyi bwe bajjako 30%
tufunanga almost a third obwa member of parliament zakola ki zafuna bajjako omusolo simanyi pay as you earn n'ebirala naye abantu bagamba bwogenda kugenza n'okuba ku mmeeza bwe bagamba walabanga ti bwengayigijji genda kuba emmeeza ojja kuba ssente bwe zikola ki bwe ziyiika ekitegeeza nti abantu abo nammwe mubakuumamu obuki omuliro mukuba mu bali b'enguzi omuliro kale ensonga ezo zonna sebo omulabirizi tuzisabire katonda ng'ate maama nga bw'agambye mulimu ogw'ekitiibwa ogw'okulokola ensi eno. Ensi eno nga tubuulira abantu n'abaana baffe n'abaami baffe nga tubaleeta okumanya oyo Yesu Kristo omulokozi waffe. Nze omwami wange mulabirizi kati naye namugamba taata buli nusu gy'oleeta mu nnyumba wano oteekwa okumbuulira gy'ogijje. Teeka nze bino ebibbo tubikuŋŋaanya. Waliwo gye nagenda abakebezi ne bajja ne baleeta ebibbo mu vestry mbu babibalire mu vestry eri mu nnyumba ewange. Nabagamba mufulumye essente z'ekkanisa tezibalirwa mu nnyumba wano ewange zifulume. Omulala oba yali akikkiriza nze Yesu gwe nasenga ampa waagula sikkiriza bigambo bifaana biti. Ne taata bwe yakomawo ne mugamba abakebezi nabagobye n'ensimbi zaabwe bagende bazibalire mu vestry si wano mu nnyumba. Omwana wange agenda akemebwe kubanga tulina okubatemeratemerako ettaka. Lwaki abawala bammwe mubakkiriza okufuluma nga bambadde bubi? Abaana mubakkirize bave mu nnyumba nga bambadde bulungi. Omulabe sitaani aleme okukola ki? Okubakwakula. Ye n'abavubuka baffe tubayigiriza okwefumbira emmere. Nze omwana wange namugamba olina okufumba amatooke n'emmere na buli kimu n'okukola emirimu. Njagala owase mukazi lwakubanga omwagala so si lwakubanga agenda kufumbira mmere. Kubanga bw'omukkiriza okuba nti anoonya abamufumbira ajja genda afune bannakiyombekedde kuba bafumba nnyo n'ebikazi ebikadde. Kale bwe buvunaanyizibwa olw'okukulaakulanya ekibiina kyaffe ekya Mothers Union. Omubuulizi essuula eyo ey'okuna kuva ku lunyiriri olw'omwenda kutuuka ku lw'12 lugamba nti ababiri batambulira wamu naye bw'obeera omu kibeera kizibu ate n'omuguwa ogusibiddwa kanassatu gubeera muzibu nnyo okugutula. N'olwekyo basaba bamaama tutambulire wamu tunywere ng'akajegere. Mukama yebazibwe olwo lwe tujja okuwangula ate nga tuwangulira wamu ffenna nga Mothers Union. Taata omuwandiisi w'obulabirizi buno Reverend Canon Henry Segawa awamu ne maama mbeebaza olw'okutulungamya ku bikolebwa mu Mothers Union. Taata weebale nnyo, weebalire ddala. Omuwanika w'obulabirizi buno Reverend Canon Isaac Membe Kijambu ne maama